Almaj Production. Lwasa, 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 ulikoma wa Lwasa, ulibotya Lwasa, weddeko Lwasa. Fat wabulamu batunga wasoba ng'oyanguyiza olugulu. Mama olowooza mbadde manyi nti olwanguya bwoti. Kala yeeyo mukwano gye nabadde njagala. Weebale gwe kati ojja kunsobola naye maama oyinza okuba omutunzi olugoye n'abeera eyo n'ogamba oba atunga ki. Oiro wenjiwa totya nina foko ebanebyonafu sabise bika byenywa shero na toto simbule motoka tutandike. Bagenda oduleeta wano ng'ateera mulina kuddamu kupima. Naye mando omukozi ono wamukoze bulungi. Omanyi kankubuulire abakozi b'ennaku zino Bali tebakabukira Lwasa. Katonda yampima nga ntonda nga Lwasa gwampadde yoyo. Ne wanna ate ennaku zino ndi luno. Ettaffaali kweriri. Ebbeere kyekyo. wakoze kangu. Munange mwami Lwasa atera okuba n'abagenyi. Kale Fat webale nnyo mukwano webalire ddala. Kale mukwano omanyi washing machine tetugikozesa buli lunaku. Mukolereyo n'ey'okusatu bw'ayambala zino ebbiri at least week engoye 3 uniform 3 ziba zimumala ewiiki. Kale Fat mukwano, thank you so much. Okay. Gyokenda bona manyira bw'ate kati oli mukozi. Inze? Ne Madrat. Uganda oli mwana naye saakumanyira. Nze natandika okuba omukozi. Send me that pillow that you dream Sophie! owuddeko Neewumuliddeko wano. Why? Sirina agamba. Daddy lero tukoze. Lwasa, boda ku boda. Lero meeting za kusimu. Kati nzigula, sente nkyali kuzajja. Nzajjajja wange. Kati ate nina okulya ku za kitaani. Lwasa. Kagati daddy. Gundi omwana omukozi owandiite. Mwana agisobola. Rachel. Olaba ku njala ze daddy. Mpanvu. Enviiri kuno nze omanyi emirimu nagamba nkyagisobola. Tajja kusobola emmere gye kikeerezi. Nze Lwasa ekinkozesa ssente mukyala wange bitwabirabe bulabi nga kyagamba nti ekyo kibeere nga kibeera kiri kibeere nga kibeera nga toli mu kwetala toli mu mukka njagala otuulaawo oboobere. Daddy naawe oginya nnyo banna olingagamba nti sikyasobola kufuuka. Nze Lwasa nkitegeera naye kakati oyajja kukola emirimu era yengeri gye namufunyemu mirimu gye gyamunfunyisizza. Nze nalabanga atasobola. Ebenjera biveeko ebinjera bye biriko gwe mulembe balina erinnya lye baguyita .com
Byebiriko. Tewali omulembe ne TV zonna n'ensi yonna yasala nevaayo eri mu mwana logo neyingira mu digital. Kati oyo mwana digital. Ekyo kibaali bategeeza nti digital. Byebyo. Kakati Sophie nawe tolaba. Owala bulabika bulungi. Akaviiri kaakano wakazi. Yono digital nawe obadde omumanyi naye olayika obadde oyagala kunzanyisa. Ate omuntu bw'akwata omulembe n'agenda nagwo talina musango. Olaba ku muntu alina aleeta ebyokulya n'ebyokulya nga malenga nga byonna biteredde. Obwo bwe bulamu omuntu bwe yeetaaga nga ne bw'aba taliiwo n'alowooza nti ewaka waliwo omuntu ali ku digital nomanya omukutu guteredde tewali kizibu okitegere bwe bye bintu ebigenda maaso ng'omuntu agamba bwe nzira ewaka waliyo mukyala wange waliyo n'omukozi bonna bategekera muntu omu. Lwasa boda ku boda ndaba obulamu ndaba obutebenkevu obuwedde emirimu. Lwasa byebyo kyeva nakola ssente kuba bulungi bantu bange kuba bulungi kyenkwagala kebintu obitegera nobi Katonda yampa Sophie yakumpa yamala tubulaze sirina gwe ngamba nti wowaiye wano na parking ndi mu parking sirina gyendaga nze nkubulidde kale mwami Lwasa webale kwetegeera esebo Rachel Wati auntie. Jamu n'akaveera kentaddeawo. Mpisa digital enegejene mpisa ndozo ulide bw'abantu bamala yina wawala bwa gonjebwa kitu kimbadde nkugamba kozi yetaka maka ga Lwasa. Wati auntie. Waliwo akaveera kakulina akabadde kali wano ku bundi ku balkoni wano wembadde ntudde ku kameeza kakali awo oba ogenda okafu Kale auntie. My auntie. olabye omwana bw'ayambadde kakati singa obadde wazze wano olina abagenyi ng'atuyitako ng'ali bwatyo. Kajamu. Naye kateni eno togijeeyo gigire kuti. Jeeyo kateni. Auntie wange Ku kibuga ennyumba tebamala munnange gazi. Yonna n'ogita n'ebeera bweti. Kateni ezo zinterereze bulungi mukwano. Bwezite bwe zirina okubeerawo. Auntie zonna oba. Neeri giterereze. Kakati soko jje nno wano Rachel. Sembera wano. Ojje wano. Okutirizamu omuli. Tosobola genda n'oyita eri. Tebalina bw'ayambadde mu bantu. Oyinza okujjamba nno ng'oyambadde ebitulituli. Yezo galubindi sizamusana. Oyinza okujja mu bantu ddala mazima ddala ng'oli bwotyo. Oli bwerere. Empale nyimpi, olina ebituli, n'ojja ku bantu bwotyo. Wakulira wa? Nabyo olaba ebintu byenkugamba. N'ojja mu bantu amazima ddala ng'oli bwerere. Ne weesimba otunogamba wangi. Empale nyimpi, ya bitulituli, ddala galubindi. Mu nnyumba galubindi za musana naye gw'ozambalidde mu nnyumba olinga abayindi. Otadde ekifuba, kafuba kino kafuba kikuuta. Wenna okatadde oti olinga zookulwana kalinga akentinti. Ebigalubindi biringa ng'ebyokya weludingi. Siba ebifuba ebyo byonna bulungi. Gali amapeesa baateekako gaaki. Gasibe gaggweyo eri waggulu ng'olinga agenda okusiba ettaayi. Tulabe ky'onooba. Mwami Lwasa ddadde obirabye ebyo? Obiraba? Kutuswaza kwa bwerere. Yambala eyo yunifoomu. Era olaba ddadi nayiyiza ne ŋŋamba omwana ono okutuswaza atukunamye. Ne ŋŋamba ono omuwala faati yatunga kundizi. Yunifoomu ezi 3 ziba zimumala ku wiiki. Anaatukunamira tunaatuusa. Edda. Omwana tagenda kutuweebuula wano. Auntie Genda eri oyambalira yunifoomu. Essaawa yonna bw'owulira akadde ku geeti omanya faati aleeseyo.
eyokusatu dadi okirabye kubanga kakati tubadde tugenda kutuuka tukwebuke olina abagenyi atudde wano omwana alyoka ajje ayitewo tufe ebitiibwa bagambe bannange omwami Lwasa mwakirabye omwana yagize bw'ati ngamba Fata mtungirayo uniform ziri 3 nambirira 3 anti jukira mashini tujozesa emirundi ebiri tetuyinza kugamba nti atajjemu luno azeemu luno ajjemu baba muwe uniform ati naye fasi mwesiga atunda bulungi olaba bwonyumye